ebintu by'osobola okukola okuleetera omusajja okubeera ng'alowooza ku ggwe wekka. Ate nno tebiba bingi. Naye ffe abakyala ebiseera ebisinga ensomesa abaana ab'obulenzi, bannange yagala omukazi bw'oti, bannange omukazi mukolere kino, bannange, naye ate oluusi omusajja tagenda kukolera ebyo singa ggwe omuntu naawe tobimukoledde. Waliwo ebintu by'olina okukolera omusajja okubeera ng'akwagala n'akulalula n'alaluka nga naye omukwano gwo gumusuula eddalu ng'awulira bannange wootali tekiggwa, bannayinza omwana yantegeera. Si nsonga za kisenge zokka ze tutunuulira nno. Abakyala abamu tetulina mpisa, teri musajja ayagala mukazi atalina mpisa. Wenjogera ku mpisa njogera ku kintu ky'oluzungu kye tuyita respecting your man. Buli bw'o respecting omusajja wo omuleetera okuwulira ng'owakabi, omuleetera okuwulira ag'amaanyi nti ye musajja mu relationship. For example, omwami we alinza okukwata ku mukono n'akutwala mu bantu be oba mikwano gye, for example, n'atuuka eyo nga ye muntu ow'olwali yenna aliye yaleekaana ayogera kino ayogera biri bwe baseka, and bo abasigadde bayiruwo ba girlfriend baabwe, they are taking their self oba carrying their selves with dignity. Naye ng'olaba omuntu alina engeri gye yeeweebuula ng'ate nawe bikuswaza. Kati ng'omukyala oluusi n'omukuba eriiso oba n'onyiiga n'oteekawo eruusi ekibeera, kale ekimulaga nti olinga amufuga oba amugambako oba amunenya ku kyakola. Ekyo kikyamu. Teri musajja ayagala kintu ekyo. Abasajja olinza okuba ng'oli mutuufu nga byakola biweebuula tebimuwa kitiibwa, naye w'omuwabulidde omuwabulidde wakyamu. Kiringa omukazi awabula bba ng'omuwabulira ku buko oba ng'omuwabulira mu maaso g'abantu bo, omuyisizaamu amaaso. Tajja kuwulira bulungi, tagenda kusanyuka ku mbeera eno. Okitegeera mukwano gwange, simanyi nababuuzizzaako. Mugamba mutya abaagalwa balungi abeekumira kusenga face mwebale kubanga mwekumira, kuba naye mwebale kubanga musubscribinga, mulikinga, mukomentinga. Mbaagala nnyo. I really appreciate you guys. Mwebale kyona kyemutuusaako engalo. Nsaba Omukama akibakolere ekisinga obulungi. Mbaagaliza amazaalibwa ga Yesu amalungi. Omukama abanjagalire ate era abankuumire. Kakati mbadde mbagamba nti omusajja bw'abanga oli naye Samuya naye nga mu butuufu ebintu bye yeekola tebinyuma, tolina kuboggola. Naawe essaawa eyo just saakaanya busaakaanyi. Olinza okiwulira nga nkyogera n'owulira ng'ekitalina makulu oba ng'ekyekisiru, naye ky'olina okukola saakaanya mumalirize mudde ewaka. Bw'omutuuka ewaka ne bw'okikubamu empi tekijja kunyiiga. Okigamba badde weekola biki? Wali obadde omuwaga ng'olaga ye musajja wange, yadde mulinza olaba nti yeekola ebitanyuma naye ye musajja wange, I love him, omuwa amaanyi ago, kitegeera. Era abalabala balinza ogakaera bwono yafuna omukazi naye bonna bafaanagana naye ng'ate munaye temufaanagana. Nodda ewaka n'omunenya. Ekyo kigenda kukuleetera omusajja okwagala ng'omunenyeza waka mu kisenge, si mu maaso g'abaana, si mu maaso ga mikwano gye, si mu maaso ga ŋŋanda zo, si mu maaso ga ŋŋanda ze. Buli musajja ayagala okuwulira ng'omusajja, buli musajja ayagala okuweebwa ekitiibwa. So toyinza kubeera na musajja nga tomuwa kitiibwa n'osuubira nti eddogo ligenda kumunyweza. Nedda mukwano. Kana karisipi kembawa kamu bwe kati kajja kunywereza amaka go. Ebyo mugenda ku ddogo ne mugenda ne musiiba mu makyaki ne mugenda ne babawa lukuyambu naaba simanya nywa, tebijja kukola nga teweeterezezza ng'omuntu. It starts with you. Olaba n'omusawo muganda waaba akuwa eddagala akugamba naawe ng'omuntu weesabire. Ovuma omusajja okuva ku makya paka mu ttuntu n'akomawo n'oddayo leka owakomye n'otandikira awo. Waliwo abakyala bwe batyo nga bayomba bwe batyo. Naye gwe olowooza omusajja ono gw'ovuma oba gw'oyisa bw'otyo feelings alina zaaki? Atuuka n'akwetamu olumala nga muddukira mu basawo ti omusajja ntabuseeko, omusajja kakati takyadda waka, omusajja afunye omukazi omulala nga lwaki taamufune. Enneeyisaayo gy'ali mbi. Ekirala, abasajja baagala obbaagalira abantu baabwe. Banaye nga naffe bwe twagala otwagalira abantu baffe, baawo n'alobooza ku beewamwe n'agamba naye Christmas etuuse mukadde kamuweeyo 10, Idi etuuse mukadde kamuweeyo 5. Nabo we baagala once in a while bw'oba ogenza okukola shopping wo yakuwadde ssente genda ogula engoye zo n'okomawo n'engoye nga 2-3 n'omugamba eno size luno olugoye olwo terunyumire maama, mukadde luno luyinza omunyumira. Bannaye kijja musanyusa. Ajja kumanya mukyala wange bambi abeereyo n'alobooza ku maama.
kijja muwa emirembe, kijja muleetera okubeera ng'akwagala ate ng'era kitebenkeza emmeeme ye. Teri muntu tayagala muntu amwagalira famire ye. Nga nawe bw'osobola okwagala bbaawo nga yagadde famire yo, naye bw'ayagala oba bw'ajja okukwagala ng'oyagadde famire ye. Ekirala, abasajja baagala abakyala ababeera nga basobola okubazimba. Okuzimba omusajja kirinza okubeeramu a bit difficult kubanga waliwo abasajja be tubeera nabo nga bambazuulu, naye era still that is what you are made for, kuzimba musajja. Kubeera ng'omutereeza ewakyamye, you are a companion, oli muwabuzi we, oli personal assistant we, oli advisor we, kumuwabula bw'olaba ng'akyamye. Ne bw'aba ayina eggume, ne bw'aba ayina kyera omusajja gw'obeeranga naye nga musajjawo nga tosobola kumuwabula, tasobola kugendera ku bigambo by'omugamba. Mwawule controlling someone and okuwabula someone. Bibiri bya njawulo. Kubanga ngamba tasobola kugendera ku bigambo by'omugamba, olinza okuddawo and you want to control him n'alema. N'ogamba olaba tanjagala. No. Omusajja abeera nga tasobola kuwuliriza, oyo omusajja aba siwo. Nze nkubuulira. Amaka gonna agatebenkedde, amaka gonna agakulaakulanye, kwogerezeganya, kuwulizinganya na kuwaanyisa birowoozo. Omusajja anyumirwa nnyo bw'ajja n'akugamba nti nina project bwe nti gye njagala otandikawo, n'omulaga nti osobola okuyimirirawo n'ogibeeramu. Hani engeri gy'oli busy it's okay, nsobola okwasaganya abazimbi, nsobola okukola bwe nti I can get the materials for you, nsobola okufunira abantu abanaakuzimbira, nina engineer gwe nsobola okukubirako. You get it? Si kubeerawo nga gw'otuula butuuzi waka n'osirika n'otandika okulaba simanya novera, simanya innovera, ndudde n'obbiraba, simanya telemundo, simanya n'olaba biki. Byonna bikyana ebibeera okwo nga birina anything ekiringa obuzanya and stuff, soaps, simanya series nga by'obeerako. Toli productive. The only thing you can do for him kubeera ng'omuwa essanyu ly'omu kisenge na kumuzaalira, but ebisigadde oli dormant. Teri musajja ayagala mukazi ali dormant. Abasajja baagala omukazi asobola omuchallenginga intellectually. Ne tutuula ku mmeeza ne twogera ne kugamba, honey, that business proposal, did you think about the consequences? Did you think about bino na biri? You know, niyinza okuba nga sigimanyiiko. Naye omusajja n'ajja n'agamba nti omanyi, honey, there's this business gye njagala otandika oba gye njagala oyingirira. Buvunaanyizibwa bwange okukiwa obudde okugenda ku internet ngisomeko kubanga these things gyebiri. Ngisomeko ngitegeere business ki gyayingirira. What are the requirements ze weetaaga? Factors ki? Biki ebisobola okubeerawo? What are the possible losses? Osobola otya okwewala okukola loosi? Bw'omala ogitegeera then I sit down with him ne tugidiscussing. And not because I have experience nti nagisomako, manya nagikolako. No, but ngisomye ne compilinga. Somye ku gundi ne soma ku gundi ne gundi bantu nga bana. Then I got those notes and I'll give them to him. Mugamba nze okusinziira ku research gwe nakoze ku business eyo hani gyoyagala tutandike. This and this. But of course sigenda mu discouraging. Era nja mugamba mba ndaba nga ki risky, I'll discourage. Omwana ate kiri nja mugamba manyi owange katugezeeko, let's give it a shot, but I would prefer to tandika ne capital nga mutini tulabe bwe kitambula. We can always add in. Tekiringa kubanga bw'otandika n'omungi bwe kikusala kiba kikusaze, naye bw'oba otandise na mutini bwe kikwatayo oba okyasobola okwongeramu capital mpola. Banaye munzikirize nkome wane eno, Mukama abanjagalira abankumire, mbaagaliriza ssekukkulu ennungi mwenna gye musinziira okundaba. Yeah.